Amanya neyanjule mbwateka Mwagafa MP Gara West era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba parliament e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ffe bammemba ba parliament ffe twabatunda ensonga gye ndeeta nze ntuula ku kakiiko kaakosase mu parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu baatuwa okunoonyereza engeri haamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala ng'akakiiko kaffe akakulembera ye mwami Sseggona Medani Lubega twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne ttiimu yo abamu nga mukukuta twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakiraaka abamu mukukuta nayo kiro nga haamu amaze obbawa omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya toyina kunenya haamu nenya authorities zonna ezamukkiriza haamu talinaako wadde akazibu konna bwe kati wabula authorities ze tulina okutunuulira nti ddala kituufu bwe kiba kyagenda mu kakiiko ka Kosase ani yali chairperson waako baani abakatuulako Sseggona yakakulembera yemabegakaawo nina ekintu kye nawulirako nga kiringa kyalwali nti gavumenti buli muntu ataweza sitooko ya bukadde 3 babaagala mayiro 2 okuva mu kibuga nga toweza sitooko ya bukadde 3 bakwagala mayiro 2 okuva mu kibuga kitegeeza muyina kutandikira ng'oyise ebuloba obuyaye buli mu parliament awo bw'otasobola kera ku makya n'omanya golosa lwaki abantu nina omusajja omugwe nabadde ntunuulira ng'ali mu kutunda ttaka kati ne ngamba ekintu kimu kyokka bw'abanga agenda kutunda ttaka nti atunda ttaka lye miliyoni 8 mbwagende zimuyise mu kalulu atunda ttaka miliyoni 8 zimuyise mu kalulu akalulu bakateekamu n'obuwumbi kubanga problemu weeri nti kati kyava ku by'obuweereza nze njagala ggwe kennyini ng'omuntu okimanye mayanja amazima ga Katonda mugulu jofula abantu baviira ddala mu by'obuweereza ebintu biri awo kwaba batula ku bukiiko buli ripoota eyo nejja bagivumba kati gawuli bamuyise kiro ne bamugamba nti no jangu wano ku Serena n'agenda n'akwata abasajja balya ssente n'atuuka n'ozerabira mu mmotoka. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbula butuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti. Wanoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Toyanziza nnyo toyanzeege gwe atulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Kojja Kimbowa tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso bingi nnyo ebyobufuzi bigenda mu maaso abantu bali mu mirimu bakola wano na wali abamu bali mu maziga naddala mu kibuga wakati awo nalabye mukwano gwo Ozi ono akola ku TV bagiyita Sanyuka TV gyakola naye yakukyazanga nnyo ngakola entertainment eri ku NTV Spark TV niwona era byali ngakola entertainment ku Sanyuka era yakukyazanga nnyo Ozi mumanyiganye bulungi namulabyeko wuyo omu ku abo abasinze okangula ku ddoboozi ng'agamba nti afiiriddwa emirimu kubanga nedduka mu kibuga wakati naye emali yonna yayononeka n'abasuubuzi bonna kubanga abamu ku abo abasuubuzi gavumenti KCCA yabasisinkanye okwogeramuko nabo naye nga bo baleka nti kyebeetaaga bwe buyambi. Kujja okubuze ku batulaba ezimu ku ensonga ze tugenda okwogera of course mu ebyo ebyogerwa mwalabikiddemu nnyo akakiiko ka Kosasi akakulemberwa omukulu Honorable Sseggona nga kigambibwa okuba nti nno abakulu abo baalya ssente
okusinziira ku ddoboozi oba ku video yalabise nga honorable Mbwate Kamwa yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti kubanga naye atula kakiiko ka Kosase n'agamba nti report yayita eokiza hamu okuzimba naye nga bo tebagye basomeddemu nga tebagiyiseemu nga kigamba okuba nti abakulu bakukuta nayo okitegeera ne bayisa buyisa bintu naye nga bigenda kulumya munnansi omusuubuzi w'omu kibuga Kampala. Embeera bwetu bweri kojasooka otubuuze kutandikiraawo. Mbalamusiza nnyo abatulaba ku emboozi mu yoggi, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okubeera nti nno gye muli, mwebale okugoberera buli kimu kyonna kyonna. However, embeera eriwo kati ogiraba nti nno buli kimu kyonna kumpi simanyi naye kubanga nze nasoose kitunuuliramu omanyi Anatalia ate era nali mu advise nze kuba yasooka kwagala kupangisa ku kizimbe kyange ekimu emutundwe naye naŋŋamba neetaaga nga wantu wali mu kibuga wennyini nga wo so kati sijja kunenya gamba mbuno lwaki yakola decision eyo mbuno kagenda kuba bintu bya Mukama naye nsooka omusaasirako Anatali oyo nkuze naye mwana bamuzaala wano Lungujja famire yaabwe weeri nkuze naye ng'oggyeko bino ebya TV nkuze naye n'abalala bonna mbasaasirako naye kennyini ojja kunsaasira sebo nange nina edduuka mu ttawuni gw'omu ku abo abayoneddwa ebintu byabwe butereevu nnyo kuba nange nina edduuka mu ttawuni eddene no ddala lwakuba nti nno birimu baana ebintu ebiseera ebisinga obungi naye twakitunuulidde ne tunenya olyo sinoyogera ku kya paalamenti kubanga hamu ye ng'omuntu tomunenya kubanga nze bwe ngenda nensaba approval nze ndi musajja adiringa ne construction oba ndi muzimbi bwe ngenda mu KCCA ne approving a plan yange kitegeeza nzikiriza kati ebintu byonna abantu bana Uganda kye batannaba kumanya kiri ekintu kimu nti toyina kunenya hamu nenya authorities zonna ezamukkiriza hamu talinaako wadde akazibu konna bwe kati wabula authorities ze tulina okutunuulira nti ddala kituufu bwe kiba kyagenda mu kakiiko ka Kosase ani yali chairperson waako baani abakatuulako Segona yakakulembera nti kati tolaba era ebiseera ebisinga obungi mulimuko abantu abamu nze nagamba nze ebintu by'ebyobufuzi bino nabigamba nagamba nti omuntu asobola okukola ekintu era mwegendereze nnyo mu abali mu paalamenti naddala mu abakulira obukiiko bino ebintu tubyogera muyina okutunuuliranga ne mulaba kuba akakiiko kalina technical team esobola okutunuulira nti wakiri ate banditadde okuwano mu Uganda tumanye emyezi egimu nti gino emyezi tegibeera mu mataba gino emyezi temubeera mu mataba gino emyezi enkuba tetonyeramu nnyo bandibadde basobola okwadvisinga technocrats basobola okwadvisinga ne bagamba nti omanyi bwe tuba tugenda kuzimba tutandike okuzimba mu mwezi ogwokubiri kuba tewaliwo kitupapya hamu si mwavu nti nagenda keera ku makya nti anoonya nti kanzimbe oba nkoze kino nedda so kati ebintu bino kwanze nadde mbitunuulira mu mbeera za mirundi ebiri emabegakaawo nina ekintu kye nawulirako nga kiringa kyalwali nti gavumenti buli muntu ataweza sitooko ya bukadde 3 babagala mayiro 2 okuva mu kibuga nga toweza sitooko ya bukadde 3 bakwagala mayiro 2 okuva mu kibuga kitegeeza muyina kutandikiranga ng'oyisa ebuloba gye babagala abafu bagala kubagoba mu kibuga gavumenti yamaliridde kati ekintu ekyo kyonna kubanga omujjuzo okubadde mungi getto buli wamu wonna nakiwulirako mbu gavumenti eyagala buli muntu ataweza sitooko ya bukadde 3 babagala mayiro 2 mugende mukolere ebujuuka eyo sayirize eyo ngadde ng'oyisa ebuloba gye babagala Simon Roko gyabeera kati ekintu kino bwe kyajja netwandika nekiraba neŋŋamba nti oba nakakakodyo omwekali because gavumenti yasobola bayina KCCA eyina abakugu gavumenti paalamenti eyina abakugu abasobola okutumwa ne bagamba nno bwe tuba bakuzimba kintu kino tugenda lwaki bakizimba mu Novemba bwe bamanyidde ddala nti nenkuba kuba kati kano kasaale enkuba egenda okutonya mu Gwekumi era nze nekati yiye kuti ne wadde omusana gwaka nasengudde maali era ngenda kulagako
ekibuga wakiviiridde nagambye nti siddamu kubanga nze ntuuse emifaliso se mugama wange emifaliso carpets biki naye natuuka ali nenkwata ku ttama ng'emali eweddewo almost obukadde nga 6 nze nina sitoko ya bukadde nga 6 naye bw'oba otunuulidde ebintu ebyayonooneka nga biri mu sente nnyingi bano bonna baanataliya baafiiriddwa ebintu ze natunuulidde bwe nti anataliya oyo yakaleeta ebintu era recently nayogerako naye like 3 months back bwe yali anoonya ennyumba naŋŋamba nno neetaaga awantu nga wanene nnyo nenkimanya kati abantu gavumenti kyerina okutunuulira nti abantu abamu bayinza okubeera nga baafuna loans mulimu abantu abamu nga yajja n'akugaa nti Kimbo wampaayo obukadde 10 sizoni eno gye tugendamu nnungi njagala kubeera nti nno ngizanyisa mu kibuga oli nakeera ku makya kati abantu abamu twatandise dde okweraliikirira kati ate bakijja kufa abalandroads abalina amayumba kangeze ng'agasulamu abo abantu nabo bennyini omuntu akubuulira nagamba mwami Kimbo emaali yaggwaawo so kino ekintu nkikubira omulanga gavumenti mbasaba busabi mulabe engeri yonna nagezezaako okwagala okukwata essimu nkubireko okwo ku prime minister era naye njogereko okwo tulabe engeri gye basobola okubeera nti no bakoze eki batereezaamu ensonga z'abasuubuzi abafiiriddwa emaali yaabwe kyansi ennungi kyemmanyi nawuliddeko mbu bonna abantu kasita obeera nti nno gwe kennyininyini ng'omuntu wafiiriddwa emaali gavumenti KCCA egenda kubaliyirira so ekyo kyonga kyo kyetulinze ate kireke kubeera nga bw'oyinza okulaba ebintu byane mu kiteezi nti omuntu afiirwa emaali ye mugwe 10 ne balowooza omuliyirira omwaka ogujja so tugamba gavumenti kunetekinga action ez'amangu abantu balina amabanja abantu balina zironzi abantu balina buli kimu ne sizoni yennyini nga yo bwe kibanga kyetaagisizza mu butuufu gavumenti eyina obuyinza oba parliament obusooka okuyimiriza hamu deni batunuulire seasons ezitali mu nkuba kuba kati kayogerera wano ekiro kirala kikutte bwe kiddamu ne kikuba okusinziira ku bwe natunuuseewo n'endaba nze nzimba akantu katono nnyo bwe kati nga babulookinza amazzi gagenda okwanjala gagenda okunafuya ebizimbe by'abantu omwo ogenda kuwulira embaga kubanga ekintu tekibangawo kuno mugati tukirabangako nti ebizimbe nga bwolaba ebyo ebizimbe mu tawuni yawo wonna natuukawo bwe nti ng'oyina kubeera nti nno amazzi nga gaagala kukoma eno so kati byonna gavumenti nze kyemmanyi nti no gavumenti this time around ewuliriza abantu eraba abantu etunuulira abantu obulumi bwe balimu abantu abasinga obungi ate ekyanguyire kubanga abantu bagenda mu festival season whereby ebintu ebisinga obungi bigenda kubeera nti no buli muntu kyatagetinze yeno sizoni abamu ye sizoni abantu gye batagetingako nti ngenda kukola mwaka sente gino gyonna emyezi egimu ne bwe gize gisala omuntu amanya nti mu December ngenda kukolera emaali yange nkitambule bulungi yes kojja bw'otutunulira abakulembeze abasindikibwa mu parliament kubanga mbatekamu oyo yagamba nti yakubira Joel Sonyonyi essimu n'amugamba nti neri kati ab'opposition namwe mutandise okukola bwe muti kulya nsimbi n'amubuuza zitya n'amunyonnyola n'agamba nti omuntu akulira because Mwami Sseggona wa NUP wa NUP n'okodde kati yazze ku independent bamuwa kaadi tebamuwa kaadi naye yakulira akakiko ka Kosase n'amugamba nti Mwami Sseggona bagano tusomera report ngafa abatula ku Kosase report sine bazilinga oba 5-6 awo ne bazikukusa omwe mwagendera ne ya ham emukiriza okuzimba byazimba naye nti Mwami Sseggona bagikweka nnyo ne bagikukusa tebagibasomera kumanya na kugikubaganya ko birowoozo okumukiriza obazimbe oba nedda ninga Sseggona yakolaki naye agendo kigamba Joel Ssenyonyi ngane Ssenyonyi netana kyakimanyiko nagamba nika tulabe kyo kikolerera yamwebazizza mu video nagamba nti mwebaza enzo kwa ensonga laki tabamuwadde kadi ku mulundi guno kulwebyo ninga kigamba kuba nti yafuna sente empitirivu nnyo okuva wahamu okulaba nti yagezaako bwati okubanga alipota bagikukusa kati abantu ebiseera ebisinga obungi abakulembeze banayina mmwe tubakubira omulanga n'abantu betwandibadde tusuubira obuyaye buli mu palamenti awo bw'otasobola kera ku makya n'omanya golosa lwaki abantu nina omusajja omugwe nabadde ntunuulira ng'ali mu kutunda ttaka kati neŋŋamba ekintu kimu kyokka bw'abanga agenda kutunda ttaka nti atunda ttaka lye $8 million mbw agende zimuyise mu kalulu
atunda ttaka milioni 8 zimuyise mu kalulu. Akalulu bakateekamu n'obuwumbi kubanga problemu weeri nti kati kyava ku by'obuweereza. Nze njagala ggwe kennyini ng'omuntu okimanye Mayanja amazima ga Katonda mu ggulu Jofula abantu baaviira ddala mu by'obuweereza ebintu biri awo kwaba batuula ku bukiiko. Buli ripoota yonna ejja gw'ogenda ne weebuuza noga mulimu ripooti ezimu ezirina okubeera mbuno ddala mu butuufu yali erina okubeerawo neweebwa n'egundi eno neweebwa ne conclusion twakonkludinga tuti bwe twagoberera kino naye ogenda okukyeka nga muno bwe bituuka ono ye nga ye yakola kino ripooti kati nga bw'owulira ekyo nti ne bagivumba kati gawuli bamuyise kiro ne bamugamba nti no jangu wano ku Serena n'agenda n'akwata abasajja balya ssente n'atuuka nozeerabira mu mmotoka. Kubanga wokwatira emmotoka n'ogamba ssebo mukama wange nti neerabiddeyo nerabiddemu obukadde 250 era obukadde bw'omukulu yabwerabira mu mmotoka abana bawoshingibe ne babubba oba tutte sente nyingi nnyo nze ndinako omusajja MP nze nakugamba omanye ekintu ekyasooka okunzija mu byobufuzi kiri ekintu ekyo nti si byabufuzi abasajja bewulirawa ku CBS baali abasajja aba babiri abasajja balinga bagamba nedda biki era bannange oyo omusajja tuteeka okukola bwe tutyo omusajja naye nenkugamba nti nno nanyana nenfuna chance nina ettaka lyange ekapeeka eka ziringa 15 neŋŋamba ekintu kimu ne baŋŋamba nti omanyi genda olabe eddiwa Salimu Sale bo basobola oddigula alyagala kubanga lisobola ogendako factories na buli kimu. Amazima ga Katonda mu ggulu nasanga abasajja bafuluma naye nga bakutte ssente mu kutiya nga opposition ba MP aba babiri. Natunuulira nenkwata ku ttama neŋŋamba bannaye nenga ate eggulo limu kuba nagenda lwa Monday ndujjukira naye ate nga ku Lwokuna babadde ku CBS nga kye bakola nga buli omu yenna so kati tulina okukeera ku makya abantu abamu bannaye tukkirize tugaane munnyonnyole kyebulaba mbuno nze ebiseera ebimu ngenda nenjogera neŋŋamba nti tetunafuna muntu ayogera mazima nga Luzi ayogera mazima byayogera Luzi wewaffe Mityana simwagala nze si mukwano gwange siga nti simwagala ne si mukwano gwange Luzi wewaffe Mityana Luzi ng'omuntu mumanyi siwadde simumiitingangako nagenda Mityana ewaffe nze gye banzaala ne nagenda nenki nagenda nenkikakatiriza neŋŋamba ekintu kimu nti Luzi akubuulira amazima nti tontawaanya kunkama kuba ogenda kunkozesa ensobi nti n'ekintu kye nandirabidde ddala nti eno ripooti tegwana kuyita. Okitegera oba kyentegeeza kubanga nti gw'omulonzi bw'okama ennyo Luzi bw'agenda bw'atuuka mu palamenti nga awangulira kutikamu ssente z'empitirivu buwumbi na buwumbi nti omukulu bw'ajaga nti njagala kino kiyite tusente ziizino kiba kyangu okuzikwata. Yatukubiriza nti ne bw'anaakuba kampeni musigale ku mirimu mukole muntume ng'omubaka kyekintu kye nali njogera ne Munyagwa n'akiŋŋamba nanga mwami Kimbo wabwe mutalekeraawo keera ku makyanga bwe mulaba MP bubuno ba MP bagenda kutandika lale ne mutandika okubeera nti no mumuzikisa bwajja ne mugamba tugulire tenti tukolere bwe tuti ba MP eva buli lwali agenda kutuulira ekintu ye kasitala banti no kinaakola ki Munyagwa ye yakiŋŋamba twali awo kusuba paradise ne mugamba unaleba abantu tukoze tutya namubuuza ng'omuntu kubanga nange kennyini ng'omuntu kati okugeza nga wano mu Lubaga nze nsuza abantu abasukka 8 ekyo lyaweya nsuza abapangisa abasukka 800 kitegeeza nti bwe bantuma omubaka mu parliament nina okufuba okulaba nti omubaka oyo gwentumye oba omuntu oyo gwentumye ddala kituufu anaatuusa bwe mba ngenda kulonda kansala guno omusolo gubakera ku makyani batupiika ku bizimba anaasobola okulondola n'alaba nti nekkuba eryambuka wali ewa Kimbowa ndikoze nti ligwanamuuko kakolansi nali nwanagana n'abasajja ba KCCA nina ekizimbe ekabuuso buli mwaka kiwa omusolo miliyoni 3 batuuka okukola ekkuba eryo eryekabuuso okwambuka ewange awo just ku church okutuuka kalina yange eyo ne bagaana ne mbagamba bannange mpa omusolo buli mwaka miliyoni 3 mu kizimbe ekyo kimu nze muntu ndowooza mu Lubaga muno asinga okuwa omusolo nze ebizimbe byange byonna biwa miliyoni 17 omusolo buli mwaka
kati ne mugamba nti kibeera kitya n'ogaana n'oleka wadde okunyambusiza ka kolansi ewange ekyambuka kati tulina okulaba nti tutuma bakansala tulina okulaba nti tutuma abantu betumanyi mayanja nti nno omuntu bw'aba akedde ku makya n'agenda ne tetunnabamanya era kyekyampaliriza okubuuza munyago oyo namugambaho nalebo ekintu kino mwe mubaddeko parliament mubaddeko buli kimu tutunuulire ki ku babaka abazze okuviira ddala ku bakansala okuviira ddala ku bonna yanga mwami Kimbo olina kutunuulira ekintu ekyo mu manifesto nti omuntu ono ali wiringa okuweereza ali wiringa okubeera nti aweereza mazima n'obwenkanya kivula abasajja bafiirawo nali njogera ne muganda wange MP waffe owa wana e Lubaga aliwo yina Lubaga South Mukasa Rosias nga mugamba nti fine baba bakomye kati gwe kiki kyobadde tunatuukiriza kyoyinza okugamba muno nanga mwami Kimbo nina ebintu ebiseera ebisinga obungi byesitanabatuukiriza tugamba ababaka ba parliament mwena this time round bw'ogenda manya nti nekisanja kya myaka emeka kya myaka 5 kola ebintu ebirina okubeera mu ekyo ekisanja leka kubeera nti no buli dakiika otujuliriza kino tekinaba kuggwa nti mugenda kunsiza mu parliament oba mugenda kukola bwe muti because kino tekinaba kuggwa nkyayina ebintu byenkyasobola okukola bwe bati nedda kola ekintu pima ogambe nti n'emyaka 5 ffe tubeera ne projections nti ngenda kuzimba ekizimbe kino nti nkyagala mu mwaka gumu oba mu myezi 8 nga kibenga kiwedde ebiseera ebisinga obungi babeere ng'abantu bolaba oli bwajja n'abalirira ekizimbe nakugamba mbaze bills of quantities na kino ne time na kino obale ekisanja tuleke kubeera nti no buli dakiika tukaaba nti munange nno mulaba parliament eno munyongere mukole bwe muti ne bwe muti so kyekyo abantu bonna kamba buulire baseggona baani mbegayiridde bakama bange mumanye nti n'ebintu bino first of all ekintu ekisinga obukulu bwabino oyinza okukola ekintu nogaa kirijja ddi kati bano bayinza okubeera bavumba katira nga tebamanyi nti nno Mukama Katonda ajja kuleeta ebire by'enkuba bitataaganya abantu nga yamanya anja kubeera mu comfort zone kasente kange nkalye mu parliament mbere yonsirike nkalye mbere yonsirike nkole nti alaba bwe kituuka ekiseera kivolaba this time round abalonzi mwenna tugenderere nnyo ebintu ebyo tumanyire ddala nti abantu bano bwe bookedde ku makya n'omutuma munaffe MP abasinga obungi bwe bamala okubeera nti no bagize abamu nga bajjakoko amasimu abamu nga bavaawo abamu nga bakola batya ffe tulina ababaka nga tomulabangako tulina ababaka eyo mitiyana wanga tomulabangako nti no wadde alinyeeko kale kujja ne tugamba nti no yeebuuziza ku kino ng'okuva lwe baamulonda n'abula ng'okuva le baamulonda n'abula bw'ogenda bwoti tomukwasa tokola otya tosobola saate abamu ku ffe siga nti no baweetaaga sente naye okufuna endowooza nze nkyewuunya nti n'abantu bonna mu Lubaga bandibadde banoonyeza abantu ne bagamba Devi nina omuvubuka bamuyita Devi agenze agulaagula obuyumba bwonna muvubuka naali myaka nga 32 agenze agula mu Katonda mu Lubaga awo abaana sente bazijja wakojja kati abaana balina sente empitirivu oyo Devi gwe nakugamba nti nali ntunda ekizimbe nampita buyisi wantu nangamba kkiriza obuwumbi 3 nze ekizimbe nkuwe sente ekya ali myaka 32 33 ne mugagga nnyo era kivulama mbunne ebiseera ebisinga obungi abantu abamu Devi nze nina ekintu kye namuyigirako ate mmwe temunnabakimanya Devi tosobola kumanya bw'oba omusanze nti naalina sente naye yajja nti muno mu Lubaga mwonna almost buli yonna abatunda mu Lubaga muno buli muntu yenna ajja kasita agamba nti Kimbo wambaliramu kino mpita nti ye nga akugamba tumuwe sente ekya kati abaana waliwo ko abantu abamu abaakola kati ekyo kyo nakyo mayanja olina okimanya nti bino ebintu bw'oba okaabanga ki nzize nkigamba nga buli bwokola bw'oba okaaba kaabira eno mpola ensi erina ki ensi erina sente ensi erina sente abaana bakola sente nga yateekawo sente nakugamba waliwo abantu nga sente zaalyako essaawa zino za myaka 5 emabega
nga yazikola emyaka 5 emabega sikola myaka 5 mabega kyentegeza kati okugeza nga nze nina polisi nti sirya kati sente za 224 225 sizikwatangako 225 ziri ezisirise ziri ku akaunti kyebula bwe nakola bandide omusajja omu yankubira essimu nagamba nenaye kimbowa gwe kennyini ng'omuntu ojjawo omutima ogusiba n'oteeka mu kintu eky'olunaku olumu miliyoni zinga 3 ne mugamba solo nga kisanyusiza obuki obulamu bwo ne mugamba solo nga kisanyusiza obulamu bwange kubanga okoze kubanga nkikoleredde ffe boolaba byonna buli kimu kyonna kyonna okola kati wano mu Uganda nkuyigiriza ekintu ky'obugagga wano mu Uganda totegekanga sente nti sente gyenkola omwezi guno oba emyezi 3 emabega nti gyengenda okuliraayingako kubanga tulina kye tuyita diversification of the economy ensi ezimu zakituyigiriza nze nagendako mu nsemu omusajja yakiŋŋamba yali musajja muzungu yaŋŋamba nti opulaninga nga kyekulaba abazungu batusinga nti ya planinga nti mu January nja genda ke Uganda sente sizaalwa leero tazibala nti no kibaddewo abamu basasula n'ateekayo gundi eyo n'ateekayo sente ze kati nze kyenkugambye nti omuntu ayina okukimanya wano mu Uganda ng'oyagala okukuuma obugagga oyina okusitowalinga noga nti sente ez'emyaka 2 mu maaso manya ng'emyaka 2 mabega zenkozesa kati so sizokoze mu kaseera kano tuzobuusaasanya ensi ekyuka kati omuntu obeerawo amataba gazze ogenda kuwulira abantu abakaaba banka nga zitwala ennyumba banka zigenda kutwala ennyumba abantu amaduuka bagenda gatwala bagenda kukola kutya kuba banka tekola loosi naye bw'obeera nga buli kintu kyonna nze nkikunnyonnyodde era olijja n'oŋŋamba sente yonna bw'oba ogipulaninga planningiranga kati essaawa zino gwe ng'omuntu oyinza okuba tonnafuna nnyo sente nga bw'oyinza okulaba kati ngaffe naye bw'oba opulaninga olina opulaninga n'ogamba muno kati sente kati nganze nti sente zonna zenkozesa za 222 kwotambulira tosobola kusanga nti nkutte mu kino ekiseera ku sente y'omwaka 223 224 gyeziri ku account ngenda bugenzi nenga nti omwaka guno nayingiza sente zino nakola amagoba bwegati kino kyetagisa kibwe kinebwe kiti olwo netandika okukola ki okupulaninga kati kyekyo wane Uganda kubanga ensi ekyuka Uganda teri nga bwolaba ensi endala gavumenti mu kino ekiseera yandibadde yavuddeyo dda okutuuza enkiiko nga 105 ba prime minister baani bonna bandibadde batasikinze dda parliament yandibadde yatudde dda kubanga kino bakibalira mu bigwa tebiraze nti enkuba yazze yayonoonye buli kimu omuntu omulesa otya gavumenti yandibadde yavuddeyo dda ng'era negundi eno sente ezo parliament yandibadde etudde bukubirire newe yandibadde eri mu luwummula okulaba ng'etaasa abantu abafiiriddwe mu maali yaabwe kati omwana omunaku nalabyeko akaduuka k'omukyalo omu nga kaduuka kalinga mu miliyoni 7-8 ninga konna ebintu bitengejja bwe biti nabadde ndowooza na AI naye nga kyabadde mu reality kubanga bo bennyini ninga bw'oba otunuulidde nti omuntu oyo ogenda kwebuuza agenda kutuuka gavumenti egenda kubibalaatiramu otuuka olabe babasindike nti tugenda wano batandika okubeera nti nno batuuseeyo ate babagambe nti nno mujja kudda ku luli sente teziriwo mulinde no kino kyabigwa tebiraze gavumenti erina ministry namba ey'ebigwa tebiraze tukitwale nti ekizimbe kyadamagingiddwa kitya kuba n'ekizimbe okuyingiramu amazzi ng'eyo kalina omuntu ne bwe kiba tekidamagingiddwa nti no badamu koso oba kiki naye rangi okusena amazzi ago buli kimu kyonna tiling buli kimu gavumenti yandibadde ekitunuulidde negamba nti gavumenti olwaleero buli kimu kyonna tugamba nti muvengayooko ku nsonga kasita mulaba nti n'omuntu kubanga ekyo kyakozesa thousands of people abantu abali ku bizimbe na buli kimu nga tekikosezza ekyo kyokka kikosezza omuntu mentally ne mu bwongo omuntu nti anoonya nti ŋŋenda kuzzaako ki abaana abamu nti no ŋŋenda kukola ntya eyo embeera tusaba gavumenti mu by'amataba na buli kimu erwanirira ekyo ekyokulala abalonzi mwenna this time round tusengejje tulabire ddala nti n'abantu baffe omuntu bw'aba asazeewo nti nokukola bweki tulonze ababaka
nzibana nyina ababaka be nga twamulo nenga tomulabanga ko mu constituency nga yabula bukyanga bamulonda tetugambye kuziika era wano bwe nali njogera kubaagala mwankwata bubi abamu ne mugamba nti kojja ntino wagamba nti baagala teyajja wadde n'okuziikirako bwe wafiirwa taatawo kyokka nga gwe wamunoonyeza akalulu no obuyinza okubeera ntino kiri nali nkyogera nti ng'omuntu bwakeera ku makya n'akola ki saakyogera mu perspective ya bubaka ekyo nakyogera mu mutima ne ŋŋamba nti ng'omuntu bw'obeeranga ng'olina omuntu kye yali akuyambyeko regardless oba waliwo obutakkanya buti oba kiki omuntu olina okukeera ku makya n'omanya nti omuntu ono nina okuvangayo nenkola bwenti ne bwenti so kati ebyo byo nga byo nekuluna ababaka tubakubiriza bannanga abantu mwena abalonda tunuulira ddala omubaka anaasobola okutuusa ebirowoozo byange mu paalamenti anaasobola okukola bwati ne bwati si muluvu kuba n'ekyobuluvu nakyo bwekiri mulimu abantu abamu MP omu gwe nalaba nali Masaka nga ye yennyini nga ye ali mugamba omuntu asena enva nti ngonsedde ennyama ekifi kyontereddeko tekimala natunula mubaka mulamba wa parliament mubaka mulamba kati tugenda kusindika abantu nga ne bwalaba kiro y'ennyama ayina okudduka nayo because abantu abamu baki baluvu sina bwavu sente eziva mu parliament nti nno bafuna omusala bafuna ensako bafuna buli kimu zibamala however abamu bonga bolulinnya bwati omanyi sente eno erina excitement gyereeta mu bantu abamu bwoba togirabangako abamu batuukayo kati nze ndabye ebintu bingi nnyo nti ababaka aba parliament oli n'atuuka bwati ku gondi eri n'agamba ababanka nti mumpe olukaaga kati lukaga mu buntereko ku account obukadde lukaga mu buntereko ku account kati batandika okujjulangako obwojjako zino insurance NSSF biki ng'obusente bwa afisa alaba tebukola ki tebumala kati oyo ne bweba kiro ya nnyama kibula nino MP nja mukubuulira mwagala nnyo siwagira political party gyalimu naye mwagala ng'omuntu lwaki nti nakitunuulira nti yasobola okukwata ebintu ebimu ina ne program ndowooza oba yagisasula na ku CBS abeerako ng'asomesa nasomesa abantu weekulaakulanyiza otya bwe tuba tuzze mu kitundu nga ffe nti nno tubazze okuyoola kasasiro bw'ofubye okulaba nti nno ne bw'oba osanze kaveeranga ddala sikako naye ku lw'obulungi bw'ekitundu omusajja oyo natunula ne ŋŋamba nti mu butuufu senga bonna ba MP bali bwe batyo senga ba MP bonna bali bwe batyo naye nagenda okukinoonyereza nti musajja mugagga kati ye nga yayagala nnyo okuzimba ayina abantu abamu be yateekako eyo ayina wano simanya petrol station olaba nti buli kimu sente tasobola keera kumakya abantu abamu ngaabo nokeera ku makya n'ogamba nti munnange nno waliwo buli omu agenda afuna ekikumi nakeera ku makya n'akola ki n'alwana kuba nze mpuliriza nnyo ayina programu gye yateekako ku CBS okwo simumanyi era ne bw'oba ndeeteraawo n'oŋŋamba nti mwawuleko simumanyi ne mpuliriza nnyo programu ku mmanda okwo ku CBS ayina programu gye yateekako obanga amawulire gawedde oba biki nga ye yagisasulira simanya bagiyita simanya mawokota empya biki mawokota empya twala obudde ogiwulirize nze buli lwa mmande kyampaliriza nti nteekako CBS eyo ne bwe mba nvuga mu mmotoka owulira nga ayina engeri gyaleetamu idea n'agamba abantu baffe simanya ebuwama bwe tuba tunakeera ku makya okukola bwe tuti muyina okumanya kino waliwo oko obujjanjabi abawa update mu buli kimu kye twagala be babaka be twagala simanyi oba wago oba wa PF simanya biki ali mu FDC honorable si ayina jali ya city alabika yoyo kubanga twakamawawo ku petrol station olulala ne bagamba nti bamuyita kanso Nsibambi honorable Nsibambi alabika yoyo wamawokota yes naye oyo omwami kiri ekintu kimu kankubuulireko mayanja ekyamujagiza MP n'abula okubeerako nti nno waakiri ntaddeko ekizindaalo awantu mu lubaga nga kyo kyakusomesanga abantu kukola ontegedde oba kyentegeezezza tegera bulungi nti omubaka wa palamenti ebintu bye twetaaga okukolera abantu si bingi oyinza obutasobola keera ku makya n'ogamba nti nno nkoledde abantu bwekiti nitwana teekako programs ezizimba genda emityana
otekeko ku radio y'Emityana nti nno bannange nno mumanyi nti ye buli lwa Mande muwulirize nga programu y'ebyobulimi ontegeera kyentegeeza nti omusajja oyo namwagala nnyo era y'omu kubali kakiko kakosase era y'omu kuba badde bagezaako okwemulugunya n'okulonda nga bagamba lwaki lipooti zino tezaasomebwa okulaba nga abantu babonaabona nkugambye nze buli lwa Mande ntera nnyo ntega CBS nga amawulire gawedde nempuliriza n'abagamba abantu bange abeebuwama ku luno nno tugenda kubeera nti no tujja abafuuyira ensiri abagenda okubeera nti no twagala kabuyonjo zammwe zibeere nga ziri gundi takugambye ye nga ye nti nno ngenda kukusimira toyi naye akwadivaizi nze nti toyireeti eno ne bw'oba tosobodde kubeera nti no baginyookeza obuyonjo nayagala omusajja oyo embeera zange zonna nentuuka ekiseera neŋŋamba nti senga tubeera ne ba MPs bwe batyo MP n'amanya nesibye bino bo bwokera ku makya mbuno kino kati essaawa ene bwe bategera mbuno tugenda mu kampeyini omanyi bo nga bo balina enkola emyaka 3 egisooka talabikako naluna wonna tana walabika yadde abula 3 nibo bekwekawa bekweka ebintu bisangirizeewo musawula noyagala nokikuba oluyi tukola nabo ku jimu naye nga bw'omubuuza nti bukyanga okeera ku makya nkibuuza nnyo nze buli bwensanga omukulembeze yenna mugamba fayini bakulonda naye mbadde njagala kubuuza mugwe ng'omuntu kintu ki tulinako waliwo ebintu nga byangu nkugereza nti tolaba omusajja yagenda nakwenda ku makya n'asasula nagula airtime eddakiika 3 asomesezaako bantu be nange kimba wanenjiga kubanga CBS tekwata simanya nange nenjiga nemmanya nti nno olwaleero luno nti ye kubanga yakubirizaako kawo olula nagamba banange mwena abebuwama balina abapangisa mukubiriza abapangisa abammwe nti nno bwakiri ye nga ye bw'abazze ku nnyumba muteerewo embeera nti wakiri afuna akapipa ne bwe kiba kino ekivuddemu langi ekibaketi nti ebintu wajje n'akaveera takola bwati ne bwati polisi eyo nengenda nenjiteekawo ng'etteeka namba 6 nti omupangisa alina bw'ojja okupangisa olina okubeera ng'olina kadramu akatono mwogenda nti nno n'oyiwa nga nabugabezze kyankolera siddanga mukulaba nti nno kino nti oba n'akantuko mwoteka kasasirowo ekimotoka bwe kijja omwana n'anonoba gwe n'otwalayo naye nga omutadde mu kintu ekyawamu oba tulina ebipipa ebinene so sigamba no bino kubeera ku lubalaza na buli kimu mu buveera ekintu ekyo nakiyigira ku kanso nsibambi bwe naliko okusomesa ng'asomesa bwatyo nagenda nagamba abantu bananga abantu bange mwenna abeebuwamaazi manya bwe kiti buli kintu kyonna naye MP ku bbanga lyonna kale ne bwe kiba mbuno si mulimu gwo naye funakooko era batandika kubeera nti no bali active bo balina enkola nti emyaka 3 abulira ddala mu bantu n'abula bw'abula mu bantu omwaka ogwo emyaka 3 n'ekitundu kati wali ne batandika okubeera nga bali active notandika okulaba buli wamu n'atandika ng'okujja bwe mufiirwa ye yasookayo bwe mufiirwa nti nno kino ye yasookayo kumpi yabika yali basonyiwa bannanga amazima ga Katonda mugulu so nkwadde ekyokulabirako nenkikuwanga kyangu nnyo nkugereza ku nsibambi nenkugamba situsobola nako nga simanyi na kibiina kikyawagira wa FDC simanyi nti no bakola bwati naye omulaba nti generally tasosodde nti no tasodde nti muntu weniyarem tasodde nti no muntu ki nava ate kye nasegedde nsibambi teyakitandika mbuno mugina lino ebbanga erisembyeyo mbuno ng'anoonya akalulu kibadde bwebbanga lyonna nze okusinzira bwenkitegeddeko okusinzira bwenkitegeddeko kuba nabuuzaako omwana atera okunvuga ne mubuuza nti programu eno naye yatandika dde nagamba ddadda so kitegeeza nti omuntu agenda kugamba nti nina omubaka asobola okukera ku makya abaka mubeere exemplary nti omuntu yenna naye oli buli kamu konna ne bw'oli musanga ne bw'olikola otya so ebyo ne bibeerawo ekyokulala muyiga okubeeranga nga bwe mujja muddenga mu bantu ababaka tuddengako okwo mu bantu fe abantu ebiseera ebisinga obungi tetugenda kukeera ku makya nti gundi nti Alozias tukusabye ssente naye Alozias tekirina kye kikugaana ddala bwe tuba tukuwadde nti assuming noddayo mu parliament
tandika okukola enkuŋŋaana community abantu beebuuzeko obuzibu bayitamu. Yes, abantu otandika obbabuuza, tandika okukola community policing. Omanye mbuno kino community policing nkiraba nnyo mu poliisi nti poliisi yateekawo kati enkola nti poliisi n'omuntu wa bulijjo. Kati naawe musobola okukola community policing n'oteekawo nti MP n'omuntu wa bulijjo. Kubanga nja kuwabula nkugambe nti nonno biiru nakuwadde biiru eyange nti nenyiganga Land Road. Nakugamba ddi ogenda onteesezeeko gwenga ng'omuntu. Kyandibadde nti buli ku billboard yonna oba buli muntu asula mu constituency yandibadde ayina essimu y'omubaka we. Naye munanga amasimu ne bo boogirina bw'okuba tebakwata ababaka abo. Bayirira kawogo bo bali eri teri wadde n'omuntu yenna yina bw'okeera ku makya nze nina omubaka omu gwe nakubira essimu nga kintu kyemugamba kyali kintu nga kiri agent ate nga nali ndowooza nze nti omubaka bw'omulaizingira ekirowoozo nti akeera ku makya n'akola ki ekyo kintu nakirabako wantu awa ku mubaka ogwo amazima ga Katonda mu ggulu no bali ababaka babiri ye mubaka Silivia Namabidde yali w'Emityana Namabidde oyo yavaako dda mpozi naani nuno ogundi ono mukyala gwe baawangula Emityana mbese bw'abakola decision omukulembeze talina kunyiiga omukulembeze talina kunyiiga nze ekyekintu nakiyigira ku Naabakooba nnyo nti Naabakooba nze muntu eyakeera ku makya ndowooza ku kalulu ako akawedde nze muntu eyakeera ku makya n'olabanga buli kimu kyonna ntaddewo embeera kuba nali ndeesa omuntu wange nga ngambye nti kino bwekiti ne bwekiti ne Naabakooba nakyewuunya nnyo nti nga bamaze okumuwangula akalulu wayita emyezi 4 nfuna sinaliyo ku ttaka ettaka lya jjajja wange eruswa Mityana ng'oyise Emityana simanyi oba nagyatwalayo luswa ng'ogenda oyise Naama n'ogenda eruswa waliwo jjajja wange azaala taata wange yafana mwezi gwa 6 ogwo omwaka oguwedde. Kati Naabakooba nga bakamuwangula noonya nga kuliko abalaala abagendako okwo ne bakola batya. Nengenda nenkubira Naabakooba n'atankwata nenkimanya omuwala bamuyita oba Julie oba muwala ani oba nakwata essimu nenkubirawo y'omuwala nangamba gundi abadde alina meeting gyalimu nengenda muga nti Mwami Kimbo wamukubiddeko. Bwe yajja ne mugaho nali bwejebale nti kale naawe jebaleko Mwami Kimbo wanti munnange nno manyi nafunyemu obuzibuzi bwe wajjajja bagenda kutwala ttaka lye kuliko abalala bajja ne beesengako ye nga ye. Naabakooba immediate nga tatunuulidde kiri nti omuteekako omuntu n'amukuba akalulu ndi Kimbo wayanwanyisa oba ntegedde okuva ku olwo natunula ne ŋŋamba nti yes kyokka ng'ate gwe waleeta n'awangula ate teyakujjukira nga tasobola kati nkoye nti leadership mu bukulembeze waliwo ekintu ekimu kyokera ku makya n'ogamba nti bwe mba ndi mubaka nina okusavinga abantu bange oba ono yampagira oba teyampagira oba twayinamu enjawukana mu ndowooza y'ebyobufuzi oba tetwagirinamu bwajjanga nga muntu wo kino ekirowooza ababaka mu kitwale ojja kubeera mu paalamenti ojja kukola ki nti omuntu yenna yena bw'akeeranga ku makya mu position yonna gy'olimu kubanga Naabakooba yali asobola okukeera ku makya n'agamba oyo omusajja yantama oyo Kimbo we yakeera ku makya n'akola bwati ne bwati ye yafacilitating nga bano tewali yaŋŋamba bugambi nti omanyi nti ye nina omwami gwe ngenda okuwa essimu ye genda olabe akwate emmotoka agende ku ground atuukewo era ne bakisootinga nekiggwa bali ne babagamba nti mumanyi nti ye kiki kye mwagala nti affe twali bannannyini ttaka ng'ono wa kibanja ne baba interpretingira etteeka oli n'atugamba ekintu kimu nti bw'oba osobodde mwegule. Kati ye leadership abakaffe kye tubasaba omuntu yenna leka kugamba nti ye nga ye leka kugamba nti nomanyi Kimbo wanti ye Kimbo wanze nga nze Alozias Mukasa Kimbo wateyampagira mu kalulu so siina kera ku makya nenkola bwe nti bwojja nti tukufunye nti ye nze oba mbadde empagira gundi bwe nookera ku makya nojja n'owangula lwana okulaba nti ofuna endowooza n'ekyokulala balonde bakole database bamanye abantu abali mu kitundu nti era abantu bano obuvunaanyizibwa bali ki kati nga bw'olaba mu Lubaga nti nze
bateekawo komiti y'aba landlords era ne bampa obwa chairman era sebo nze chairperson w'aba landlords mu Rubaga wonna ffe kye tuba twagala nga ffe komiti yaffe etulako abantu 78 ffe kye tuba twagala nti Aloysius Mukasa bw'oba gw'oli mu paalamenti tuyina etteeka lye tulaba nti nno litunyigiriza gendayo litutwalire nga balandiroodi nti okugeza gavumenti erina ebintu byali yateekawo nti bw'oba onoogoba omupangisa omuwa emyezi emeka emyezi 3 nga bwe yeetereeza kyokka bo ne batasooka kukitunuulira kyayita ekintu ekyo bakikuba bakijjawo kale kubanga omanyi lwaki ate bakijjawo namangu nti bonna ababaka balandiroodi bagenda okukyetegereza nga beesibiddeyo nali nninze nabe palamenti bayisa ekintu ekyo kubanga bonna ababaka balandiroodi be bannannyini bizimbe na buli kimu kyonna ekintu ekyo kyalibadde kitya kubanga bwenkeera ku makya kale oluusi akasente kannemereddemu oŋŋambye mayi Geoffrey enju eyo oleka ng'ekulemye gireke walimpadde ebbanga ki kubanga mba nina okweteekateeka bwe mba wakuviira nina okunoonya emyezi 3 gye ngenda okuwa gye ndaga katugeze ennyumba yo nyinza okubanga mbadde mu nyumba y'okojja nga ya milioni 2 omwezi nga zinsasula kati olw'okuba nti embeera enkubyemu ne ŋŋamba kati kanonye ennyumba y'emitwalo 3 mwembanzira kati ba kineetaagisa era okunoonya essente ezo za myezi 3 nsobole okugenda eri naye mu lumu mutuwa ebbanga tono nkwadde wiiki 2 nkwadde wiiki emu ne wiiki 2 tezikyaliwo gavumenti eno erina ekintu kye yaleeta abantu ebiseera ebisinga obungi ate kye batamanyi wiiki 2 nazo tezikyaliwo kati obuzibu bwe bwajjiranga buli obuzibu mu baali ate abapangisa batuzannye gye nga jja n'akwegayirira n'akugamba nina ssente za mwezi ogwo gumu bw'oba omugobo olina omuwa emyezi emeka emyezi 3 kati bo nga bo ne kibeerangawo bwe kityo gavumenti kyerina okuregulatingamu nti tunuulira duration y'omuntu gy'amaze ku kizimbe kyo kubanga ffe tulinako abapangisa abamu ze ninako omupangisa gwe nina ku kizimbe omwana we ali mu P7 yajja talina lubuto awezezaako mba emyaka nga 18 yajja mu 29 kati oyo bw'aba akedde ku makya mu reality mukoobuntu n'akugamba nti naye mwami Kimbo w'amazima olaba nti ye nkuze family yeeyongedde najja nzekka n'omwami tuyina kati abaana 8 buli kimu family yeeyongedde njagala kuvaawo oyo osobola omuwa emyezi 2 n'omugamba mu buntu bulamu kubanga abadde muntu wo obadde naye ebbanga ddene kati gavumenti ekyo kye yali tennateekawo kati ate obuzibu bwe buli kiri ekintu kimu era ne tugenda nze nabakyalenjinga abaali bazze nti no basasula omanyi mbunne ekizimbe ekyo kisasula omusolo gwa mirundi 2 nti tusasula URA ne KCCA emirundi 2 ekizimbe kisasula omusolo ogusukka era baali bakaaba bino bye baali nga bagira simanya ifris n'enseka ne nga bo bali kalekaleko ifris ekubala omulundi gutya gumu ku dduuka lyo naye omusasula URA tusasula URA ejja n'ekutaskinga KCCA ina 6% eyo gyekujjako buli kimu kati ogenda okukyekanga nti ebizimbe nze negerezaako nga nze nti nze buli mwaka ebizimbe byange byonna bisasula milioni 17 ebizimbe byange buli mwaka every year every after 12 months kati gavumenti ekyo teyakibalirira nti oŋŋambye empa omuntu emyezi 2 gw'ogijjeeko oba 3 gw'ogijjeeko kubanga bo babala buli lumu nti bweba ennyumba nti bweba esasula kadde kamu n'ekitundu bo balina 3% gye bajjako buli mwezi ewataliwo gamba nti obise buli mwezi gavumenti eyagalako omusolo kati bw'oba ogenderedde ejjako omusolo gwa mirundi kumpi 3 kwegamba ebintu ebisinga obukulu bwa byonna kati byebyo bye tulina okunnyonnyola ababaka nti omubaka omumiitinze omugambe nti nno munnange nno omanyi nti ye amazima gasigala nti nno mazima mwayisa omusolo guno ne muyisa guno bwe masasula biruzi ez'amasannyalaze bwe masasula kino gwe kennyini lwaki gavumenti teyeeviriza nebeera nti nno omusolo etutte kale gwa KCCA egokka guno gwa URA neguleka ogwa URA naye era bagukubako baguteekako ne baguteekako ngate gavumenti y'omu era yazitwala kati gavumenti yatukubanga double taxation y'omu ye muntu nti olwalera ajjira mu green ate nkeera najjira mu yero onaba yakafuluma nono nafuluma naye nga bonna ba muntu omu
ennaku bannange sibatira kumanya era abantu obusene businga obungi abantu baali batusenesera nga bekyaye ku mayumba bakyaye kuki nenga byonna obuzibu bwe buli babaka ababaka bali akasente kati ebyo byonna amateeka okugayisa tolowooza mbuno gabu senga ababaka bakeera ku makya ne bagamba tusimbidde kino ddala kituufu nga tutumya ababaka abatali baluvu naye olugira nga bebogozaako nti etteeka lyemwanya enkeera nti no ekimbo kyatulemerera gwate wakanye bali webati ne webati naye nga nabo bwoba otunuulidde baba bakola ki baba bakirimu so n'olwekyo ebiseera ebisinga obungi emirimu egimu egy'ababaka mutandike nze nkugambye wano mu Kampala nze nganze mu Kampala nandibadde ntino bwe naba wakulonda nja kulonda Luzi simwagala sijja kugamba nti no Luzi tukwatagana nze manyi nkubwa ekyange ng'omuntu nenkugamba nti lwaki nja kulonda Luzi nti akubuulidde nze kye nali neetaaga omubaka aveeyo aleke tusiga katambaala akubuulira gwe by'otoyagala kuwulira Luzi akubulira nakugaa tonneesibako sigenda kukeera ku makya kujjawo nti nkole kino musigale ku mirimu gyammwe mukole sigagala kuba nagamumbadira madivesire ennungi ngenda gikubira ku social media ku TikTok kati ebyo byonna ne bijja ne bibeerawo omubaka annyonnyole osanga obulimba bunaavaamu kubanga bakeera ku makya ne badda mu campaign waliwo ne bibatugamba olw'excitement nti olw'okubalabya abantu bangi nti abantu bange abali mu ndeeba ngenda kukola kino abantu bange abali kino ngenda kukola kino naye ng'akyamuse bukyamusi nnyonnyola era bannange mwenna tubasaba oba ani anabayisemu oba ono Virginia simanya bamuyitaani Nassolo Virginia oba gwono ekirungi yiwa Nassolo yalina ebizimbe wali landlord munnange ebintu ebiseera ebisinga obungi buli kintu kyonna this time tugenda kutuma ababaka tumanyire ddala nti omubaka tumutumye ddakooko ku bantu ogenda obuuze nti ddala abantu b'omu kitundu kino munyigirizayo ki njagala muli bannamawulire genda okola investigative story yonna ng'obuuza omuntu nti okuva lwe walonda omubaka bo ddi yali atuuzizzaako olukiiko nga MP najja ebizibu byammwe ebibakwatako bwe bali mu kugamba kubanza sikirabangako ku mulubaka sikirabangako ntandise kiraba mu nnaku zino nga tubuza omwaka gumu okulonda ne bajja kuziika ne batandika okugamba nti nze nguza olubugo wano tubaddewo bwetu ne bwetuti ebyo byokka so twebaza abantu abamu nze nebaza abantu abakola nze nyinza okubeera nga siri wa kibiina kye kati nga bw'olaba mbeera ze ono meya mbeera ze musajja mukozi mbeera ze mwagala nnyo mbeera ze ye nga yeera bwetuuka bwetiize nga ngamba mbuno nonda kati kyenkugambye nti okulonda kuno tekugenda kuddamu kubeeramu nti no ekibiina bwe kiti mbeera ze awuliriza oyo osimanya mabula na mbeera ze awuliriza ate embeera ze kyennamulaba mbeera ze naye is a true leader mbeera ze nina bwe namusanga ne mukyankalanya by the way mbeera ze oba waliwo twagenda ku nnyumba ze mutundu eyo embeera ze nanti side yawe era wasula side yawe yes wasulawo naye embeera ze ye nga ye being nti nze embeera ze namusangako okwo awantu nga twambuka kati nkugereza omuntu omukulembeze mbeera ze nja muweerako ekyokulabikako ku kinene mbeera ze namusanga bwati nga emmotoka yeeseeredde emuka ne tractor bw'oba oli mu capacity nti nno oli meeya yali yakagendayo amazima gakatono muguyagana nti Kimbowa tekisobola kutwala end of this week nga tractor mbeera ze yakikola tractor n'agireeta ekkuba lyali terigenda we okitegedde oba kyentegeezeza emutundu ewange eri waggulu gy'oyambuka booti nagendayo ne mugamba ekintu kimu ne mugamba nti omanyi nti ye abantu bano bazze mu society ettaka lino lyonna balisaze bagenda kukeera ku makya kubeera nti no neetunuulira bano bawa emisolo nga waliyo ennyumba z'abapangisa eyo nnyingi ne mugamba kikujjako ky'okubeera nti batuwadde tractor yaŋŋamba bugambi nti mwami Kimbowa noonya eriya kansala bw'onoonya eriya kansala bwe kennyininyini ng'omuntu omugambe nti nno ajje ku woofiisi andabe tubawe tractor babeere nti no bagize mbeera ze yakikola mbeera ze atadde amataala okwo
olaba we mutundo wonna wonna ng'oyambuka eryo ekkubo mbeera ziyagasanga mabinyonyonyi ago ng'ogenda bwoti yonna atereezezza naye embeera zawuliriza owenrm oba ntegera kyentegeeza awuliriza owenrm awuliriza owevudisi awuliriza omuntu yenna mbeera ze gwojjogendeyo ne bwoba ogenze ng'oyambadde t-shirt ya president Museveni n'omutuukako n'omulaga ekintu ng'ayina obusobozi obukikola akikola akugamba nti omanyi omusajja musaazisaazi ng'akugamba nti nange no oba nga gane kandabe mbeera ze bino byonna ebyokkera ku makya wano nga baakayiwa kasasiro mbeera ze essimu gy'omukubira ekyo era ntoza nze muka gonna agalaba akwata essimu y'omuntu bingi nti nno yegundi ono kasasiro yali asuse nga abantu bamutuyira awunya ku makuba akola atya nakwata essimu eyange ai nenkubira mbeera ze ne mugamba meya gyebaliko nti kale mwami Kimbwa naawe gyebaliko ne mugamba ekintu ekyo ne mugamba nti naye tukoledde ki kasasiro ono mbeera ze ekintu kye yakola yagamba ngenda kulwana dde and night olaba yatuuka naffe abantu abalina obusobozi n'atusaba amamotoka n'atusaba emmotoka n'agamba mwami Kimbwa wannakiraba olina kanta mmeka biri nyambangako gwe kennyini ng'omuntu okere ku makya okole bwoti ontegedde oba kyentegeeza kuba yakiraba mbu nno ye nga ye simanyi oba yakikola kuba nti noba bingi nti nalida oba kalulu oba kiki naye ne muwano kitezi we yagwiramu nga kasasiro okwo kwonna kugundi ku kabuuso mbeera ze yasobola okukwatanga essimu n'agamba abantu abalina amamotoka abantu nga bana nti mututeereko simanyi abamuyiwe buloba tyatujja kuyiya amafuta naye kasasiro ono okubeera wano bwati ne bwati nange nga mmeya w'ekitundu tekinsanyusa kati kye tuyita true leader akwatagana n'abantu be bakulembera Kimbwa bwe mba ndi NRM bwe kituuka mu byokkola ki mu by'obuweereza toteekawo mbeera toteekawo wall nti nze sikwata simu ya Kimbwa kubanga NRM meaning that toli leader naye omuntu leader mbeera ze yasobola okutukubira amasimu nze Rogers mwami Sebu mwami Geoffrey n'akeera ku makya ffenna n'atukubira amasimu n'agamba mu time kitezi we yagwiramu n'agamba nti bannange nabugaba emmotoka ntono ate nazo bwekiti ne bwekiti ne mwami Kimbwa nkiraba oyina kanta bbiri lwaki totuyambye ati tisiko buli lwakuna n'olunaku olw'omukaaga bagende nga batwale kasasiro oyo okubanga omuntu ajja kukola bwati ne bwati nti naye abantu atuuka ekiseera n'alabira ddala nti wadde kale si buvunaanyizibwa bwe naye okkeera ku makya n'ogamba nti a community bwekera ku makya nga nze omubaka tugenda kukiteekawo tugambe nti buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi tugenda kukola buwama tugenda kukola buki buwama nga bw'olaba nsi bambi ye nga ye buli lwa simanya lwa mukaaga olusembayo mu mwezi bonna abantu ng'omukulembeze otukomezaawo tuyigiriza emitima otukomezaawo tuyigiriza bulungi bwansi otukomezaawo tuyigiriza nti embeera gavumenti ne bweba tennakola kintu kino buli kintu tolinda ki gavumenti ekyo kyokka kale kojja neyanziza obaka buwadde eri abantu bubadde bwangeri nno ez'enjawulo nno okusomesa okuwabula n'okwogera ebyo ebitambula bulungi naddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda ssebo webale nnyo webalire ddala wano we tuli maka ga Kojja Kimbwa si wasula wabula ku mulimu ku office eya Kimbwa Herbal Research Clinic and Training Center tuli waneeno ku Kyerungujja bova ku police Kyerungujja oyita ku Salt ekikuba kiddako okuvaako ndoza kyekiddako okuvaako nekipande oba okiraba kiriko Kimbwa Herbal Research Clinic kwe tuli munda wano waliwo office emirimu gyatandise dda abaana mwe bali awo baweereza bambadde bulungi amatawo gaabwe aganyirira nkirabye twabateerawo senga omanyi twapawalinga abaana twabateerawo senga oyo mukyala mulungi nnyo bakojja ab'enjawulo dokita omulabye nti omuntu bw'abazze nga obujjanjabi kwegamba etera nange kennyini ng'omuntu senga wabeerawo ekintu nga kyetaagisiza ddala nze era mbeerawo so abaana baffe we bali bulungi nnyo olaba ekifo kiri private parking weeri nnungi ekifo kiri private baba wasaako gate nzite eringa ya safe house nakulaga ne satellite sebo nze muntu nzekka wano mu Lubaga
ayina satellite nti wonna wenjagala Yes. nsobola okumonitalinga n'endaba ekintu kyonna so abantu baffe tubakubiza bajje mu bujjanjabi bajje bejjanjabe buli kimu kyonna kyonna abantu abali e diaspora abali ebweru w'eggwanga amatabi gaffe gye gali e Dubai tulinawo ettabi opposite Sabuka bus station wane wakaligano wetuli ate era nabagamba nti n'abantu abaagala okubeera nti no mukola mu gym mujje tujiminge nga n'okusamba omupiira bulamu bw'oba otunuulidde nti bwe kuva linatandika okusamba omupiira sebo nadda buto wanjawulo nnyo nadda buto nnyo so abantu tusambe ng'omupiira tukole road works tuwagale ensi yaffe tubeerewo okwo mu mbeera yonna na buli kimu kyonna bw'onooba ofunye obudde ojja kujja kubanga abantu bamu bakitubuuza nti lwaki akalulu olwaliwo tekaliimu nnyo bbugumu abantu twakibannyonnyodde vibe tegenda kubeeramu wadde naaka temuli vibe yadde kugamba tubitegeera kyogenda kukiwa omanyi lwaki olwali saagadde kyogerako olina okumpa obudde bungi kuba nina credible sources twetaaga essaawa kumbe esukka ennamba nkubuulire ngenda kukutemera buli kimu kyonna nkulage ekintu nti lwaki era tokisuubira gwabadde eri eyo ngoga nti ate ninda munnange kino oba akalulu kano kongako twebaza nnyo abakulembeze bonna presidential candidates nawulidde muto wange Kyagulanyi naye nga yeebaza abantu n'abagamba nga yeebaza gavumenti nga gyebaliza ddala n'abagamba nti no mwebale okukuuma emirembe nti this time round bwe twagala tutambule tetwagala abantu baffe bakole bwe bati twagala abantu baffe kubanga luli campaign za 2022 zali za dduka tulinga bali mu lutalo esawa zino ng'olina osobola okuyita nno bwekiti naye nabaddeko abantu wonna ze ngoberera buli kimu naddeko abantu wonna tulabira ddala embeera nzikakkamu ddala nomala oyinza n'obutalowooza nti nno tuli mu kiseera kyakukola kyakulonda oba kya campaign so tusaba nti embeera bwetyo naye nja kwongera kikunyonya bakitegeka batya bakiraba batya mu mbeera yonna so nze Kkojja Kimbowa abantu abasinga obungi mulimu abantu abamu naddala ng'ogyeko n'ekyobujjanjabi mulimu abantu abamu abajja ne tujogingamu ne tudduka ne tukola tutya so abantu baba baagala kubawa ku namba yange era nsaba onzikirize ku lw'obulungi bwa programu essimu yange eri 0758 45 93 5 0758 45 93 5 mu weekend yennyini tusuubira okuddamu okuba tooki tubannyonnyole omuntu abeerewo ng'akimanyi kubanga abasinga obungi abamu bali mu kugamba nti ebipande olaba n'ebipande byaganye okubibwa ku NASA kati ekyo kyonna tujja kikunnyonnyola mukama ebipande badde bingi era bw'otunuulira kale nina nakamotoka kenda balujjuko esirabanga ka filda kalabika nga kapya omanyi ovuga tekania omanyi ovuga sebo mmanyi sebo nkuwa ovugengamu mpa mugira njoga omukyala yakantonera nina omukyala eyo naye kati kujja kumuruka zoli nekati sokola beeno vigo kati omukyala ate baga nti alinayo ayongerwako si mukyala nti mukyala omukazi wange omukyala oyo bamuyita Dorin nebaza Mukama Katonda oli ose n'oŋŋamba bane neyaziza nnyo neyanzeege Dorin webale nnyo webalire ddala omukyala oyo kyali kyamaka ng'omuntu wali olabyeko omuntu bifeekeera naye nga Mukama Katonda alina kye yakumma mu maka kati ng'ozadde bwe lisobola okubula Mukama Katonda nakugamba nti nga bwe nali nkunyumiza ku story yange netamala emirundi bwe yampaako abalasha naye abalasha nga tebamanyidde ddala nti omuntu asobola okunoga omuti wali n'agugumba ne gumujjanjaba omugongo amaanyi na buli kimu abalasha bonga tebakimanyi era ne boolaba nti no kyanyamba nnyo nenkugamba nti nafuna akatale kangi nnyo elasha bali bazekkanika nnyonyi za UN so kati n'omukyalo ono ali best bweru omwana we yamwegayirira nnyo n'amugamba nti mami gezaako tryingako wadde ye kennyini ng'omuntu naye ng'ate obuzibu bwali ku mwami yali yafuna omwami nga muzungu naye ate obuzibu bwali ku mwami mwami ne tumutereza kyali just kya spam count senkwaso
ne tumuwa eddagala n'abeerawo omukyala agenda okulaba nga after 2 months afunye olubuto so akamotoka ako omuwala we bamuyita Oluga muwala we bamuyita Oluga mwana wa sister we bamuyita Oluga bamuwala we najja nange nalindi awo nga bakandeetedde era tolaba ne baleeta filda n'emipiira kanamba sinnamana kugivugamu wadde nogga nti no ngisimbule waawo mpyatu so naŋŋamba nti mwami Kimbo waki ekino naye ate omanyi nti sitambulira mu motoka ntono motoka zange ozimanyi na buli kimu kyonna sebeera mukama wange nsaba okukavalinga event ya Maureen Nantume ngenda kukusaba nti ngenda kubeerayo mu butongole kojja noba tonsabye seboze kasongamba nti nkwetaaga wano wembeera nina okubeerayo tugenda kubeerayo ku Serena neŋŋamba abanne mujje mwenna muwagire ne Maureen Nantume nange kenyini nga Kimbo Wabo Group naguze tables 2 tugenda kubeerawo mujja tumalireko awo mwaka mujjemba wene ku ssente mujja tulye tugenda kubeerawo tukavalinge omukolo ogwo tulabe embeera nga bwenaatambula embeera nga bweneetambula kubanga bonna abantu bange namaze dde okukola ttiimu egenda okubeera nti kwolwo omanyi kati bwe mba ŋŋenda ttiimu esooka kubeera nti nno etegedde ŋŋenda kulya ki ŋŋenda kukola ntya nawe kenyininyini nga munnamawulire wange obeerewo mu bitiibwa byonna nja kubeerawo wendi kale sebo kale kojja toyanza nnyo toyanzeege bwetyo bwe tupadde ne kojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Clinic wano ewakaliga ku kyerungujja nga wakaita ka police boat polisi yerungujja anoita ku salt losigala ng'otambula ekubeeriddamu kuva ku mukono gwennyini gw'obogiddeko guliko Salt Media n'ekipande oba okiraba munda awo ofiisi wetuli olunaku olwaleero tusinzidde tukwagaliza akaseera akalungi munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga kabona Mugabi azajjaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.